Kansoke ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna ya subscribinga ku mukutu guno gwa Wonderboy UG. Bannange omulimo gwe mukola ogw'okusubscribinga tugulaba. So naffe mwatuwadde olugendo twesse muddene tubeere nga tubatuusaako amawulire agaba gaakagwawo mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Atubagambira tubasuubiza nti tetujja kukoma ng'okwo, affe tugenda gabafeffeetera era tugakutuuseko. Nabwe kityo nga sinatandika stories zaffe ez'olunaku olwaleero azengenda okuba nga nkutuusaako awo gye bujja. Nzikiriza nkutegeeza nti bw'oba olina omuntu gw'oyagala okwagaliza amazaalibwa amalungi wano ku Wonderboy ogw'omukisa weeguli ku bwereere tosasula yadde eddate ow'ebibiri, just bukozesa WhatsApp number eyo gy'olaba otereko details z'omuntu oyo gw'oyagala bambi okuwishinga amazaalibwa amalungi. Ffe wano ku Wonderboy UG atujja kuba tutuusaako omuntu oyo obubaka obwo bw'obeera oyagala tumusendingire butereevu. Stories zaffe ez'olunaku olwaleero katutandikire ku musituzi w'obuzito Julius Ssekitoleko. Ono nga yabula ng'ebula ennaku nnya. Julius Ssekitoleko gwatamumanyi ye musajja omusituzi w'obuzito abamu kubava wano e Uganda ne balyoka bayolekera eggwanga erya Japan mu kibuga ekikulu Tokyo. So we batuukayo ng'ebula ennaku nnya game ebeerewo era game eno eyitibwa Tokyo 2020 Summer Olympics Games. So teyalinda nnaku ezo bambi nnya kuggwako n'abula mu kibuga ekikulu wakati nabamunoonyanoonyako ng'oba oli awo tebamulaba. Oluvannyuma poliisi yategeeza butereevu nti munaye omuzannyi munnayuganda Ssekitoleko Julius abulidde mu ggwanga erya Japan, wabula neesuubiza okukolaganira awamu ne poliisi y'e Japan banoonye omuvubuka ono oba oli awo bamuzze ku butaka. Twakitegeerako nti Ssekitoleko omulimu gwe yabadde akola wano e Uganda yali muvuzi wa bodaboda, oba oli awo bambi yabalaabalamu nti bodaboda baziyiganya ate nga bw'asalawo okusigala eri mu Japan. Jjukira nti si ye yekka asoose okubulira mu nsi etaliiye n'abula ku banne nga bagenze mu participatinga mu bintu ebyenjawulo. So olunaku olwaleero poliisi evuddeyo netegeeza nti bakolaganye butereevu era bulungi ne poliisi y'e Japan ne bazuula omuvubuka ono Julius Ssekitoleko. Ono nno bamusanze mu kibuga Tokyo mu masekkati mu Japan mwennyini, era nga wetwogerera essaawa zino balikola ku preparations oba bali kuteekateeka omuvubuka ono basobole okuba nga bamukomyawo wano ku butaka. So ebisingawo Julius Ssekitoleko ajja kuba bitunnyonnyola bw'anaaba akomyewo. Ago nga tugatadde ku bbali nga sinaba kutaala mu story yaffe ndala, nzikiriza nkujjukize nti munnange Wonderboy UG Wonderboy UG guno omukutu tuyina ne YouTube channel yaffe ndala emanyiddwa nga Vic Exclusive, naye wabeera exclusive interviews era nga tu analyzing ensonga bulungi nnyo ne tuzittaanya. So nkusaba bambi naye ogenda osubscribingeko, era bw'oba mupya ne ku guno omukutu nkusaba bambi era naawe osubscribinge ku Wonderboy UG wamu ne Vic Exclusive. So amawulire ag'ennaku, omuvubuka ow'emyaka 28 addukidde ku poliisi ne yeewaayo mu mikono gy'ab'obuyinza oluvannyuma lw'okutta muganda we ow'emyaka 30. Ono poliisi ey'omu kitundu kye bayita Luomo district eno omuvubuka yaddukidde n'agenda bambi ne yeeripotinga nga agamba ava kutta muganda. Omuvubuka ono amannya ge ayitibwa Ronald Oyet era nga wa myaka 28. Ono nga asse muganda we olw'obutakkaanya bwe babadde nabo. Ebintu bino oba amawulire gano agabadde mu kitundu bannange ebitundu byayo bizibuzibu, bibadde mu kitundu ekimanyiddwa nga bakiyita batya mutuze we ekitundu bakiyita Lokire mu gombolola ye Aseba. Yeyo egombola bagiyita Aseba, ekitundu bakiyita Lokire. So omuvubuka olumaze okutta muganda we mu kiro ekyakeesa ku Lwomukaaga n'amutematema n'embazzi, obutakkaanya nno buva ku nte. So ente ze babadde babeeramu ne muganda we bali babiri. Muganda we amannya ge twakitegeddeko nti babadde bamuyita Samuel Okena nga wa myaka 30. Ono gwe basse era ne babaako we bamukweka. Oluvannyuma lw'omuvubuka okuddukira ku poliisi ekolaganidde wamu n'abatuuze ne batwala omuvubuka ono before nga tebannamuggyako statement ne bazuula embazzi eyakozeseddwa mu ttemu lino, era poliisi olumaze okukola lipooti yaayo omuvubuka ono ne bamutwala akole statement. Mu statement y'omuvubuka gy'akoze agambye nti obutakkaanya bambi abwavuddewo ku nte ze tuyita oxen azeeze ente ezirimu oba zibeera ente bbiri ze bagattamu omuti mayembe ne zitambula ndooza ne zirima abasoma mu nnyambeko. So omuvubuka bambi bwannyonnyodde nti obutakkaanya bwatandikidde awo ku nte kitaabwe ze yabawa
wabula muvu ono yabadde ayagala ono gwe basse yabadde azaazise step brother waabwe ndoza n'alwawo okuzizza ate ono omuvubuka omulala ya Sooli bwe yayombye n'oli ne batandika okulwanagana okukakana ng'oli bambi obulamu awunzise ekaganga. So police evuddeyo nebeera ng'etegeeza butereevu nti ono agaliddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tukugamba nti kwano ku Wonderboy UG amawulire we gasookera aga ebyobufuzi, entertainment, agakwata ku bulamu bw'abantu b'obulijjo, exclusive interviews. Gwe subscribinga busubscribinzi wano ku Wonderboy UG ne Vic exclusive. Mikutu egyebiri bw'ogyesiga tujja kubanga naffe twesigika okuwa amawulire ageesigika. Vic Genius, the songwriter, I sign out.